Nenga sinatandika njalo kubaza mwenna bana Uganda naddala ba bloggers aba National Unity Platform n'abataddemu ensimbi okubaza omukulembeze n'akakiiko ka National Unity Platform n'abantu mwenna basonze ensimbi kulw'abaana b'okuddayo mubali nnyo walire ddala omulimu ogwo era nsaba n'abantu abala basigala nga bakola ekintu kyekimu tusobole okwejjira baganda baffe kubanga luya lwamu nnyindo olwekula wekka tetugenda kulinda bantu bano kubanga tebalina ssente. The fact is the fake government doesn't have even a single coin in treasury. That's why bakola ebintu bino nga ne ministry ezimu kati budget ya quotas baziwa million 10 million 2 nga ate mu parliament bazisa billions. So if the ministry is landing on 200 millions per quarter kitegeeza nteina sente, so they don't have money to facilitate these people. So for banansi tulina okukola omulimu guno, so njala kubaza mwenna abantu abasobodde okubanga bakola omulimu guno mubalirira mwenna mubalirira. Alright, ntandise video olwali nakuza omwezi 19 omwezi ogw'ekumi mwaka 2022 njala muntangira n'omukulu Bebe Cool ali mu Muhoozi project. Mutogeredde essaawa zino mwabatamanyi kintu kigenda maaso mu Uganda njala bagamba it is officially according to their master plan. Yo senti bahabulo tobasoma mtano wakati nsere tamzeze nsanga bisigana nyine toilet baina plan nyingi nabanga nti baina ba strategist bali 20 basasula milioni 3 buli mwezi. Whatever is taking place in Uganda, these are the masterminders who must cunning to plan each and every diversion, each and every project which is taking place in Uganda. So these 20 people, they are of Rwanda's origin. They are paid 30 million monthly to divert, to convert, and to confuse Ugandans, and all the projects that have been funded by Museveni to confuse people. So, but abantu balina program yabo already bamaze okukola kye tuyita survey n'okusampulingako what is coming. As we speak right now, omusajja gumula Museveni essaawa zino gumulaba yayiikadda Windows, yeetaaga Windows update, which is too late. Nobody can update his Windows apart from to hand over power ku bannayuganda kubanga akimanyi pressure ena nyingi. And this is to remind you, nabagamba mafuta agali e Buliisa bagatandika Dogasima era bali ku border between Busia Malabando za Munjuja bulungi nnyo. There are so many machines and tanks which are still coming to Uganda nga bazitwala Buliisa okusima mafuta kubanga nage bunyo bagasirisa kati security bali mu kusima mafuta ge Buliisa ebire ebintu bingi kwa items nyingi zingira Uganda ziyita Malaba ne Busia era ku border mwa waliwo warehouses ziri awo ebintu bingi nnyo bataddeyo kanjira tandika bweti. Waliwo kyemutamanyi kyejjagala obbalaga right now. Yo seriti bahabulwa yakola kye tuyita testing oba okasuka ejjinja mu kisakawuli ekyekifaayo. One, yamanya nti 85% bannayuganda bamukooye politika tebakyamwagala. Either alina kukozesa mundu nakuwaayo ebigagga bya Uganda byonna eri abazungu mafia batya. Njala bagamba 65% of Ugandan minerals zonna bazuuba mafia bakomedde Museveni mu buyinza. So we don't have minerals in Uganda, zonna zaagenda. Ekirala nabanga ne media yagigula nga tesobola mwogerako negatively balina mwogerako positively. Kati yasalawo asooka aleete Muhoozi Raga amuteeke mu public amutunde through birthdays nekigana people ne bamulaga tebamwagala. Kati right now njala batege bwe bamaze okusampulingako nti Muhoozi talina gy'alaga bali balese omuseason night dancer lwaboga atunde ebiwowoolo lwaboga ate mufu nnyo. When he comes to public to talk to the public ate ne mufu nnyo. Kyekigambo kye nabagamba wali nti bano abantu balina commenta to the extent they have to use with the indigenous Ugandans to promote their businesses, to promote their political ideas, but themselves they can't even address the public. The only person in their family who can do that is Yoseri. Ate naye akola bintu biryawo byakiyita mu lujja. He can't address the public wategere biki byayogera. So balegezaako kuleeta Muhoozi nga tasobola kwogera. Ne baleeta Odrek Lwabogo n'ava mu public okwogera nga tasobola. But right now bali stuck. Whom to bring to contest right now? Bamanyi Kyagulanyi akyalina ffe bantu bamwagala nnyo. Kati kye bakoze njala kutegeeza ensi nti official campaign zaatandise. Temugambo simanyi 2026 no official campaign zaatandise abatannakitegera mwebake. Era njala tegeza bannayuganda naddala abaana b'enkyukakyuka nzira bagamba sidda mu kalulu ekyo nakibagamba. Nendo vuga ekintu kino mpaka nga tufunye change kati official campaign zaatandise. Reason big wotwogera Muhoozi project eyagwedda bagezaako gidrivinga within eya kitaawe kati bavuga Muhoozi agenda tambula eggwanga lyonna okwetoolola naye I'm here to inform the public nammwe mwena abadde banoonya where to get him.
right now is open to the public. Katabada bamunonya temuzu mumanye mind bagena mulo chinga rodda nti yagera gene. So you have a big chance okumufuna kuba lwe badali mu hiding kagera tegeza mwena bade banonyo omuntu nga ye muina chance mwena drive yagenda okola Muhoozi nga ye. You have the open chance nzo body information balonchinze bagenda tambula account wide nga launchinga sme MK chairman mwena bade bamunonya mu public muina chance open chance teri kuna check eyo mujina kati oyo agenda tambula mu gwango nga balonchinga chairman which chairman bavuga ekintu kino balabe kinatambula kitya kati wetwogerera bana basajja balina pressure kyovola bana bavudde ne bagamba launchinze mu 7 2023 kubanga bakimanyi MK project ena giraga baleeta ono naye nga waliwo ekiyinza okujja essaawa yonna kyekiruwa campaign already ziri officially opened zomukirabi naye era abantu abalabiseko kulaunchinga mu 7 bonna babasasudde ssente kuba tekyali muntu ayagala kulya ekigambo kibayita mu 7 tekyali muntu ayagala kulya ekigambo kibayita yero kati bali mu panic ebatuusiza luddawa uliriza batandise bwe bati naye Yoseri ayagala tambula countrywide naye atya kubanga bamunoonya bangi nabagamba nti wandikola ekintu okulinya omunoozika muyambe the moment you lay in power ng'okozesa omukono ogw'ekyuma n'abantu abali mu system batuuka okwefuulira Museveni ekyo kimanyi wakozesa abantu abali mu previous government okuvunika government eziriko right now abantu abali mu system bakukoowa these are the same people abagenda okukolako effujjo twetunda kukola effujjo kanjja tegeeza public nti wetwogera essaawa zino campaign zatandise dda okujoga tebona zitegeera zatandise dda naye temuleekana na bano mubaleke temuleekana nabo baleke batambule ekigenda okuba muyereka mugenda kitegeera kubanga bw'oba onoonya omusota nga guli mu kituli teekayo ekikomi ky'ekipiro bayiwayo amafuta gujja kuvaayo bokka kati essaawa zino ebintu bye tukola ku social media bitandise okubajjayo bokka nga bavaayo tubalaba gwe tulooza nti bavudde mu bbanga tibalonkize 2026 no already balaba pressure erimba n'abantu desire gye balina okwagala change bakimanye kati mutambule abaagala badde babalinze naffe tujja bafunda ng'obudde bukyali kati ki ekigenda mu maaso ngenda bazza ku chairman project oba gye muyita Muhoozi project right now bagezaako okukola counter attack eri Robert Kyagulanyi Center mu etya wano njagala Bebe Cool ne mukazi we Zuwa na Kirema babeereko banoonyezza ng'ona ba artist ba Uganda okulaamu omu artist omu alina omukyala ali equivalent ku Babi Itungo Kyagulanyi ne babulwa in terms of intelligence in terms of education levels abuze kati kyebakoze kikino mugenda kutya baagala omuntu gwe banaafuna nga basobola omuteeka ku the same platform we bateeka Babi bwagenda ku international platforms na addressing public ensi nebbendo taliyo bagezaako kuleeta ono Zali House of Plastic ono ayogeranga ejjembe linambaga oyo n'alimu okuba simusego mulwadde bagezaako kuleeta Zali House of Plastic simanya gyakola diversion n'agaana nekigaana nga tekisoboka teri jembe lisobola gera ku international level lyogere politics ebisobola kati wuyaze mu koyambula wera muvuka buto oyo n'abeeraawo ne bageza kuleta abantu to ne bagaana kati kye bakoze kikino era baga nti Katonda ate emyaka n'abaze entegetengo kati muwulire bulungi nnyo amawulire genfunye onaku lwajjo gandaga nti Muhoozi project epulaninga okuleeta Zuwe na Kirema akompitinge ne mukyala wa Robert Kyagulanyi Center mu kubayita Babi Itungo Kyagulanyi ku level zonna naye ekintu ekiriwo ekikyamu nti mukyala Zuwe na Kirema bambi ebyensoma bya Mungu biringa bya Joshua nga otwogerera essaawa zino ensi badde temanyi kati kankaba temutegeere pulani ya Muhoozi project ku lunaku lwadde lwakutaano ku ssaawa 4 ku ssomero bayita Makerere day and evening school for adults it cater for those who never completed schooling at the any level up to A level essomero lino balita Meka lisangibwa Makerere eno ye logo yayo n'engeri gye lifaananamu njala bagamba officially mu baana bali mukola ebibuuzo essaawa zino omukyala Zuwe na Kirema bamuzizzayo ku ssomero asome era nga ali mukola ebibuuzo bya senior 4 right now as we speak. Sorry. Zuwena ali mukola ebibuuzo bya senior 4 nga wetwogerera ssaawa zino essomero lirino wano kandi batere wandoza mulala tegeera bulungi
essomero liro ziwona kwali mukolera senior 4 liryo essawa zino ku Friday ku macha yali mu brief bamuleta bamukwese nga tebayagala nsetegeere eryo essomero lyaliko ali mu kukola ebibuzo bya senior 4 nga ne kuluna ku Lwokutaano ku ssaawa nyizo ku macha yali mu briefing ey'abaana nga bagenda okukola ebigezo naye ekyo baakirese Muhoozi project nga tebayagala nsekimanye ne batamanya nti ffe buli wamu tulinawo drones tusobola obbalabisa eryo essomero mutegedde bulungi nnyo so Zuwena bamuzizaayo akole senior 4 oluvannyuma akole senior 6 ave omubufune bukosikoosi awo alyoka agende bw'ajja competing ne Babi Itungo Kyagulanyi Ssentamu ekitasoboka. This is impossible. Buli kimu temwakibala so ndoza mutegedde bulungi nnyo essomero mulitegedde bulungi nnyo. Essomero lino lisangibwa ku Sir Apollo Kagwa Road Kampala. Email bagiyita makeuganda@yahoo.com. njaga mbawene namba y'essimu mukaka sente ono yatudde enamba y'essimu eri 0414535030 oba 0772 42 1059 y'essomero mukyala wa Bebe Cool through Muhoozi project kwagenze okutuulira ebibuuzo bya senior 4 aveeyo acompeting ne mukyala Babi Itungo Kyagulanyi through Muhoozi project. Kati kababuulire Abaganda tugamba nti akakyama amamera ne bw'okagolola kamenyeka bumenyesi. Kati Bebe Cool Muhoozi project bange ba driving crazy. Waliwo ebintu ebijjanga musobola okugamba kino kizze ne tugenda kikola. We can't contain it. Nobody can contain Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nobody can contain Babi Itungo in education level, muspokeni oba physically. Kabeero oyo mama biyovu tasobola ku competinga na Babi. Ne baba mukwogera physical appearance buli kimu tasobola kati gwe sigenda kujerega nnyo naye mama ngenda kusaba ekigambo kimu. If it is true bakutadde mu project to go back to school ngojja competinga na mukazi munono bambi nkusaba togenda kuswalira bwendo because of the small money. You can't compete with the Babi. Ojokola ebibuuzo nga weebisse olinga hajati kubanga n'omukuji bakuletedde mu moto kulavudde mu motoka nga bakuze bakubisse n'oyingira mu briefing zira briefing wazo n'odduka wakakola ndoza pipa ziringanga zizo. Tosobola competing na Babi mukyala Zuwena tuli waka musajja utakusiruwaza banga yayuka Windows nawe toyika Windows sigala woli. Bwanga bakutute kusoma bibyo please soma bibyo but never ever think that you are going to compete with the Babi. It is impossible. Kabereje nitasobola. Kaberani the speaker of parliament tasobola competing na Babi. It is impossible. Eyakusinza musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu. Do you copy that? So Muhoozi project mweke nyini na nyini project simanyi chairman MK tasobola kwogera wadde okumala eddakiika 3 nga wa speech nga atagisomye busomye ola n'ensome mulema oyo MK wa mwono Muhoozi raga ne bamuwa speech ey'eddakiika 10 nga asome tasobola gisoma kale mu mulete Zuwena atatule senior anadde kuleva yogere ne Babi anadaddi kuleva yogere ne Babi nga ne speaker parliament tasobola ku competing na Babi domuita first lady Janet tasobola competing na Babi kati mugenda tukaddi kuleva egamba timugenda ko waliwo bintu byawale nga byawale mu biveeko yibwa chimbata kati omuli mu nsi ngono ye prime minister. Wait a minute. Muninde okatuma mbalage prime minister ina mawulire mangi nnyo mugumikirize bwe mbanga muri mu nsi oyo nga ye prime minister oyo nga ye prime minister oyo play it again. Ono nga prime minister. You are aware that prevention is better than cure. Oh, physical activity is one way of keeping such an disease. Kati prime minister nazi na amazina anga na kindi kisanti baita na matimbo. Prime minister a full prime minister azina amazina ganna matimbo bine bisanyi binna matimbo. Kati ngo jomugeza ku Babi.
bumuddayo kusoma akakyamera ne bwokagolola kamenyeka bumenyesi kati mukyala Namatimbo ono ye prime minister mwe Namatimbo huyo Namatimbo azina amazina alinga kisangu mu public physical activity is one way of keeping. Kati bamwira prime minister nga yono muzaizu weno okusoma jako opinige muzi project mbukuba mugera mu platform ye mwaza a compete ne babitu ekyabalima kyali kyabalima mukiveeko kubanga chairman nanyi project yayika Windows lumuyita MK yayika Windows tu bolaba anko mutambuleko simanyo li Toyota simufere mulwadde leta nzeyire kyamanyi kimoku kujja biwojjolo kunywa wala jina kubba golodi wa Uganda kyekyuka kyamanyi nothing else. If I may ask one question, have you ever heard anywhere Toyota addressing the public exceeding 2 minutes? Have you ever heard in Zaire addressing the public exceeding 5 minutes? I'm just asking, have you ever heard or have you ever seen in Zaire a leading a Muhoozi project nga yogede mu public okumalira dakika 5 nga yogede bogezi mentality kubanga they are lucky katonda tagaba byonna bwakuwa sente takuwa baana bwakuwa baana takuwa sente bwakuwa sente takuwa magezi mentality is the problem. Temwina kye musobola kola. Time is up for you. Muve mu gwanga mutuvire mu gwanga lyaffe.